nkwaniriza omulungi eyeekomedde ku Salt FM weebale kubanga okyali naffe nga weebale kutweyungako wano mu programu yaffe Enganzi Tambula n'okumanya. Nze Kisaaki atagenda leero nza kukiikiridde nze agenda okubeerawo wano naawe nga nkwanjulira omugenyi waffe olwaleero era nga bulijjo gutera okubeera naye omukyala omulungi Susan Makula Bujjingo. Kababuuzeeko wasuze otya Kisaaki? Nasuze bulungi. Yesu yeebazibwe. Amiina. Weebale kulabika bulungi. Kitiibwa kya Mukama. Era omukyala kirungi okubanga yeefaako si lwakuba nti omuntu agamba nti twefiirako basajja. Kiri mu butonde bw'omukazi okubanga yeerabirira. Weewaawo. Kubanga nze nzikiriza tolina bw'olabirira balala nga gwe tonayiga kwerabirira. Kituufu. Era bw'aba omuwala akyasiba enviri myezi 6 bw'abanga okunaaba bamukubiriza mbeera ya budde yeesalawo okunaaba kwe. Kasooka enkwate kuzaaga empulire. Waliwo ez'emyezi 6 nga dreadlocks. Basiba dreads naye ng'azinaabamu. Naye waliwo omuntu n'asiba wig myezi 6 tanaabamu asibako gutambaala bw'akisumulula. Babeera nabaawo okumpi oba babeera bawulira batya? Ekyo kyo kizibu. N'osanga embeera y'obudde yeesalawo ddi lw'anaanaaba. Waliwo obuntu omu bw'osanga social media oyina agamba nti Kabaka yasiimye tuleke kunaaba nga owulira ddala buli omwana omuwala bw'aba akataddeyo. Bakyala tukyuse tebikola ebyo. So abakyala kirungi okuba nga twefaako nga twerabirira ffeffe nnyini omanyi nze nzikiriza gy'okoma okulabika obulungi era oba owulira bulungi ate kyangu nnyo okuba nga attracting abantu abalungi mu bulamu obwo. So twefeeko tube nga tusikiriza abalungi. Kituufu. Nze nina manyi Kisaaki alina abantu batasobola musemberera olw'embeera ze olw'endabika ye. Gigenda gitya? Pola mpola tukola Mukama tumwebaza. Mwebale kuweereza. Amiina. Kulisayo ku Kanani mbadde sinakufuna chance kulisaayo. Washananye bannange. Kitiibwa kya Mukama. Kwefaako kwa mukyala. Kituufu. Nze nkukoppa buli lunaku kulabirako bingi. Amiina. Olwaleero tulina mukyala Kisaaki abadde alina emirimu era emitongole gy'abadde alina okuddukako agende akole naye ngera tujja genda mu maaso. Naye nga twogera ku bantu mu Uganda. Nzijukira emabegaawo mu 2019 omukyala yali Speaker Rebecca Kadaga yali ayogerako ku bantu abagenda ebweru nga tugenda okuba ekyeyo. N'agamba singa kyali kisoboka gavumenti yeyandibadde etwala abantu bino ebitongole ebyannakyewa n'abantu kinnoomu oba yengeri gye tuyinza okulwanyisaako kukusa abantu. Baitha wekiyinza okuba nga kyekyo ekituufu kubanga gavumenti eba esobola okufulumya lisiti y'amannya. Bagamba omwaka guno bagenda fuluma abantu 2,000 be bano bagenda muli n'eggwanga. Bino ebitongole abaana bye bagendamu bibeera vetted byonna. Ani abivetinga? Ministry ya Gender naye ekizibu ekiriwo nti ebitongole ebigenze ne bibeera vetted ne bye tulina mu bantu si byebimu. Kubanga kizibu etteeka okujja okunoonya abantu ku kyalo nti mutubulireyo ebitongole ebiranga nga oba ebiri ku byalo byammwe nga si biwandiise. Abantu abasinga bamala kuferebwa ne bagenda ku poliisi n'enoonyereza nga ekitongole tekiriwo mu mateeka. Tekiriyo nga briefcase company. Oba nga abamu balinga bano nga mu accounts nga balina ebitabo bya mirundi 2. Yebalagayo mu URA yebatalagayo balina bye basigaza n'ebirala bye batwalayo ne kampuni ezo wezito ezikola bwe ziri. Kaakati omuntu agenda kukola ati okunondawo entuufu? Si kyangu okuggyako ng'ogamba kanneeteekemu ssente n'obudde ngende ku Ministry ya Gender noonyereze ku bitongole nti ekitongole kino nakiwuliddeko kiri ku kyalo kangende ndaba oba kiri mu mateeka. Naye bw'oba togenze kiba kisa kya Katonda kutaasa. Ebitongole bino kye tulina omumanya nti biyimirirawo ku bantu kugenda. Bwe baba abantu tebeewandiisizza kugenda tebalina ngeri gye basobola kubeerawo. Kati waliwo okuwandiisa abantu naye abamu ne babakukusa abalala ne bagenda mu makubo amatuufu. Sooka olindeko nga balinamu abantu ba mirundi 2 nti bano bakugenda ebyalambye nga bano bakugenda byakukukusa. Kati babaawulamu batya? Babaawula waliwo abantu nga ali desperate nnyo ng'agamba bwe sitagenda ninga agenda okufa. N'abalala olina kulaba nti empapula ze bakuwadde ziraga nti ogenda kukola. Wano wetusaba visa kubanga kwembasi oli wagenda okusaba visa oba ekitongole ekikwasaganya ku bya visa balina okusabira ng'ogenda kuba mukozi
kati Yes. abakukuta babatwalanga balambuzi babatwalanga basomi babatwala mu ngeri yonna naye nga si yakukola kati nga naye ategedde nti ngenze kubeera mulambuzi kubanga Aha. nkiwa nti n'otuuka oba ku airport oba nga balina engeri gye bakucekingamu babuuza ebibuuzo engeri gye babatwalira oluusi mu group kibanga kitongole ekibatutte ebitongole bino biba byagenze dda ne bikolagana na system yonna kati bwe nkuzayo nti yali speaker omukyala Kadaaga yagamba challenge emu gye balina oba obuzibu ebitongole ebisinga bannanyini baabyo bakozi ba gavumenti ate nga banene nga ba minisita ataawo kati oba banga ebitongole minisita ye nnanyini waakyo mbulira omuntu ayinza oyimiriza enfulumya y'abaana tosobola nagenda n'obuuza kiba kizibu oba weerimba mugenda buuza bibuuzo ki ku bantu baba agenda okutwala nagamba kizibu nnyo okubanga gavumenti supervising oba enerwanyisa okukusa abantu ng'ate abakulira ebitongole bino oba bannanyini bitongole bali mu gavumenti kaakati ate era gavumenti weeneebeera nga yeekikoze era abalimu omumunda tebaabikolera ebyo weebityo ekirungi gavumenti eba terina interest gavumenti eba terina interest dani omuntu kinnoomu omuntu kinnoomu nga minisita alina kyajjamu ng'abantu bano bagenda gavumenti eba tejja nja kugereza ku malwaliro gaffe aga gavumenti bw'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti okulongoosa tebalina kye bafunamu so kyangu nnyo okubanga gavumenti eddwaliro lya gavumenti bagambye nti atukusale kituufu beetaaga okukusala dani erya private nga mu kukusala bafunamu abo bo basala kyeyonoonere nti tebafaayo mu kusindika kubanga bw'ogendayo malwaliro ga private bajja kukulaga nti bw'oba ogenda kuzaala kye banaayita normal delivery katugeze emitwalo 8 bwe tuba bakulongoosa kamu 2 oba kamu 1/2 kitegeeza balina interest mu kulongoosa kituufu nnyo kati osobola okubanga kisaati osobola okusindika naye kubanga abafunamu mu kulongoosa ne bagamba weetaaga kulongoosa kubanga si gwe asalawo ku bulamu bwo kwegamba integrity wonna yabula kasita ekintu okiyingizaamu ssente kifa kati okutwala abantu ebweru okuva we kwayingiramu okufunamu kwafa okutwala abantu ebweru kasita kuyingiramu abantu nga bali mu gavumenti kufa nti bajja twala abantu ebweru abatuufu naye singa tewali bagenda kukola kubanga ebweru bebalanga emirimu gye balina bano ne balyoka bagenda so katwayingiramu abantu nga abamu si bitongole abalala beesiga kisaakye yagendako ko ebweru nenze ne kisaakye gwe wakola otya nze bwe natuuka eri nafuna connection nsobola okutwala kati kisaakye mu kutwala nina omuwala yafuuka mukwano gwange naye twasinkanira mu mbeera eyo ye engeri gye yagenda ebweru mukwano gwe nga gwogamba gwe mmanyi kisaakye tukoze ebbanga ddene tubadde ba mikwano tumaze emyaka 8 nga tuli ba mikwano naye ng'ate yagenda ebweru n'amalayo emyaka mingi n'akola ssente kati nga kisaakye nzija ndaba developments z'otadde ku kitundu ozimbidde nnyoko oguze emmotoka bizinesi zitambula nange neetuna ne ŋŋamba njagala kujooga kati ate bw'oba onneesiga kyangu nnyo okukkiriza kituufu nnyo kati ono mukwano gwe yakomawo n'amugamba ssente ebweru gye ziri naye togenda genda mu makubo ng'aga bulijjo kati byakuluka ddi kubanga ebyamakubo aga bulijjo process ate ssente ate tugenda naye nze ngenda kukutwala nga ogenda kukola waliwo ngenda okutwala gye nkolera kati ogenda kukola naye nina okusabira visa ng'omuntu agenda okulambula visa bagenda kuwa ya myezi 3 ngenda kusaba nti ogenda beerayo myezi 3 kati ng'okulambula ke kwa mwezi gumu so bayisaamuko ne bagamba nti just in case omaze ebbanga tosussa myezi 3 kati ne babigobako byonna n'amusabira visa yakugenda kulambula mbweru w'amawanga kasita yeesiga mukwano gwamanyi banaatugenda mwa gwe tofayo tutuuka eri nange bwe nagenda bwe tutuuka eri nze buli kimu nakitegese woogenda okubeera ng'akkiriza nga bamupangira byonna tebyalimu ssente nnyingi nga yamugamba tusasuleyo za visa tukoleyo kino nga bagenda ebweru kati bwe baatuuka mu nsi yali y'Abawalabu bwe baatuuka eyo n'amufunira ekifo bagenda obeera naye gy'abeera kati ennyumba mwe baali babeera ekifo kibeeramu bawala nga waliwo ekitongole we kibakuŋŋaanyiriza nga we bayita simanya house kiyumba waliyo ekiyumba eky'abaana abakozi kati kiri ekiyumba abawala bonna nga bonoogamba nti ekifo nga kino salt media weeri mulimu rooms ez'okusulamu
bonna abawala babeerawo omuntu abasasulirawo okusula muntu omu nanyini nyumba eyo oba omuntu azze n'apangisaawo ye mugagga kati mmwe omugagga yabavunaanyizibwako abasasulira rent abaliisa kati emirimu gy'abakozesa yasalawo kyekifo mwe yamutwala sibe bakwata nemutuuka eyo ne bakuggyako ebiwandiiko byo bwe kyali omugagga namusobola kwetaasa tolina woogamba kwetaasa tomanyiiyo tolinayo wa Luganda olaba n'oba olina w'Oluganda ensinga si yiyo tolina woddukira kitegeeza bodduka nga tolina biwandiiko oli mu nsi mu bukyamu wayingira otya olwokomera komera lyennyini kati omuwala ono bwe yamutuusaayo n'amugamba agenda sooka alindeko wiiki singa 2 bajja muteekateeka emirimu gy'anaakola nakkiriza babeere mu kifo naye agenda olaba abawala baali nabo engeri gye beeyisaamu embeera zaabwe agamba ndowooza bano wonna wano bapangisa tobayingirira buli omu akola ali different olunaku nga lutuuka nga bamulabirira bamusibisa enviiri bamuleetera engoye munne n'amugamba kupepeta n'amugamba olwaleero ogenda sisinkana boosi waffe then akubulira buli kimu bw'ogenda okukola emirimu n'asanyuka nnyo amwambaza bulungi nnyo akateeteeyi nga bagenda bamusisinkanya boosi okusanga boosi ng'amugamba emirimu gye gino gy'ogenda okukola bamusasulira mu $. basooka kumutunuliza kyakusasula ne bamugamba mu $, buli muntu gw'obeera naye ofuna $100 byakubeera n'abantu kugenda nalowooza oba genda bakolera ne bamugamba buli muntu $100 naye bw'obanga osanyusizza omuntu oyo bamanyi okuwa tiipu eyo ogiddiza mukamaawo olinako ebitundu 5 ku 100 ku tiipu kano kasente omuntu n'omukolero bulungi n'akuwaayo bintu byaku entertaininga kusanyusa abantu ndowooza ogenda okitegeera ne bamugamba kati awo bw'osukkawo waliwo abalala nga sente ze bagabako ofuna ne $2 n'ebisatu n'ebina n'ebitaano olinnyo mu ssente $, we tugamba 10 tuwaire omuntu ali mu mitwalo nga 36 kati mitwalo 36 ng'olina omuntu buli muntu mitwalo 36 gye gikusasuza olunaku olumu njagenda mbere n'abantu 10 mu Uganda n'emitwalo 2 gikuwa olunaku sente nnyingi n'agamba kale nzikiriza ngalowooza okubeera n'obubeezi n'abantu agenda kubeera mu nyumba bonna 10 bonna bampe ne bamugamba kati bw'osukkaawo waategeerera nti kati bibi ne bamugamba waliwo naye abagagga balina ssente osobola ofuna $2 kati awo oli mitwalo 7 oli mu kakadde oyingidde obukadde 2 osobola ofuna n'obukadde 2 ekiro kimu n'abagamba olwo nkola ntya nti kisinziira ky'okoze waliwo abaagala abantu abo nga bw'oba nabo kati okisussaako kati nga ndowooza ali awo yeebuuza nga nze fala bwe neebuuza kiki ekyo kyenkola banenga alina excited njagala kukola ssente nga tebannamunnyonnyola biki ebyasussa ne bamugamba kati mu kusussa kye tutegeeza waliwo ayagala ng'agenda kuyita mabega kati awo atandika okuzuukuka ayita mu maaso ali mu mitwalo 36 ayita emabega weeyongeramu namugamba ate waliwo ng'oli mbwaze zaayagala obeere nazo nabyo gyebiri yesu katusooke tulabe bano program ennungi ereetebwa ku mpewo banno aba Malayika Institute lino nno ssomero gunjuliro kiki kyoyagala okola oyagala kwefunira ebiseera ebyo mu maaso nga birungi nga bitangaavu nkuzigidde essomero Malayika Institute wegatte ku Malayika Institute kubanga balina amasomo ag'enjawulo ku madaala ag'enjawulo certificate diploma ebipapula bye byonna bifuna ng'oli certified ng'oli professional mochi fashion and design cosmetology hotel management catering byonna byoyagala okusoma biri wano courses zonna eziri practical ogenda zikola ofune ssente enkadde n'empya ng'ate ggwe bossi basange Makerere ku Ham Towers omwaliro ogwokuna ne Kamwocha ku Old Kira Road okuliraana
akatale ke Kamwokya. Jangu wewandiise kati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0758 13 22 32 oba 0776 13 22 32. Malaika Institute, we teach people how to work. Nayo yo wako weyo yenga muzivu bulala. Omuntu wakirigenda wano bakuyigiriza abantu abamu tetwagala kumenyeka eja Uganda munsi yo. So omuwala oyo lwaki ndese emboozi ye nti ye yagenda ngalooza agenze kola. Ng'ayise muntu just ono mukwano gwe nti oyinza okugamba sister wange mulamu wange waliwo abantu bano betugamba tubamanyi naye nga tolina gw'omanyi nga mwakula naye ku kyalo eri eggayaza eri ewaffe okumumanyi tekitegeeza nti akwagaliza birungi byokka. So omwana ono we babimugamba n'abagamba tasobola bikola ye yazze kola mirimu ayagala waakiri ogwawusigala oba cleaning kyonna kye banaamuwa ekirala tagenda kwetunda ne bamugamba then endagaano gye tulina naawe ya myaka 5 bw'oba oyagala gigule ekiki n'abuuza ndagaano ki kumbe mukwano gw'empapula ze yamuwa okusayininga zaali za nga tabisomaamu ate mukwano gwe yasayininga ndagaano ya myaka 5 nga mukwano gwe yamutunze amutunze ezo weeks ebbiri yamugamba nti ogenda sisinkana boss bwe bamala omwanjulayo eri boss kubanga lwakeera mukwano gwe n'amubulako kubanga ye already yali aluddemu kati nga ye abaleetera nga boonogamba bulooka kati gwe mulimu gwe gwa bulooka adono yali mukwano gwe yali bulooka ng'aleeta okuva e Uganda ajja yeekwatira abantu endagaano n'agamba nedda nebamugamba yino wagisayininze n'alyoka ategera nti mukwano gwe yamufera ne bamugamba osobola ogigula n'agamba ate njigula ntya ne bamugamba gwe okujja wano mu ggwanga lino twakusasulidde obukadde 10. Mpulidde nga nange njagala kugwawo ekigwo nga obukadde 10 sente nnyingi kyova olaba nti sente zino ze yali yeetunda nga zaabanga nnyingi kumbe mu kwetunda ezo ennyingi mukama we alinako percentage ye kati wadde ekiro bagambye nti 36 yabeera yafunyekodda z'ogenda funa kati mukama wa inofunawo ajjeya sente z'obukadde 10 we yakuwa kati bino bye yabadde yeesunga nti basobola n'okuwa obukadde obubiri ekiro kimu obukadde obubiri mukama wa asobola okuba nga alinako kalamba kitegeeza ye myezi yeetaaga emirundi obere n'ebisolo emirundi 10 ajjeyo obukadde bwe 10 then otandika okukola sente zo. Kakati omwana oyo bw'atyo ng'ogenze bakubisibye akatambala ku maaso tobitegedde otuuseeyo tuuse mu mbeerayo bw'otyo ogenda kukola era ye kye yakola because yali talina na bw'agamba nnyina nti kye bandeeseeko eno kye basooka okuggyako yebiwandiiko byo toba na masimu toyina muntu gwo access nga gw'omanyi ye naye muzadde wo omukubira essimu n'omugamba ayinza okugwawo ekigo n'afa puleesa oba ogenda mutta oba mwetidde kati ye kye yakola yakkiriza ne bamugamba osobola otukolera omwaka sente bw'oziweza ng'otusasula nakkiriza akole kati ng'ayagala ziwere ne bamukozesa nga bava emabega ne yeebaka n'ebisolo ne yeebaka n'abantu ababulijjo mwaka gumu myaka 2 myaka 3 ng'essente we ziggwayo sente lwaziweza obukadde 10 ave mu ggwanga eryo kati bwe yavaayo wano yakomawo talina wadde n'ekikumi bambi ng'alinga abadde talina kyakola abadde nga talina kyakola kati famire ye yasooka omumukyawa nga balowooza yasindikanga ssente ng'aziwa abantu balala yabeerabira bo tabawa naye nga talina bw'abannyonnyola otandika otya okubigamba omuntu ebyo nawe nnyini nnyini oba owulira ng'oli muswavu taata yamukyawa baganda be nga bonogamba nti buli muntu akusuubira okuba ogenza okukola kati ng'alina nnoonya muntu ayinza muyamba bambi nga gasiina wadde n'ekikumi sina nawe ntandikira sina na nnyumba yakubeeramu nga n'ekyokulya talina kati waliyo abantu abamu nga bagenze bweru nga tebasobola tubulya kye baalimu ng'okanya gamba naye omuntu n'agenda akola banne nga bo baweereza abazadde baabwe gwe toweereza wabaaki ne wabaayo abo oyo ye agenze kwetunda ne wabaawo omuntu agenze ebweru nga mubiri gwe mulamba gutundiddwa
gonna from head to toe kati nga nzikisaakye nga baŋŋambye nti bantwala nga n'akaviiri kange baakatunda waliwo ayinza n'okusuubiza nti ne bazaddewo tujja bazimbira n'akaala kali wansi ku kigere era nga bagamba iwe oba oyagala kola nti sirina ssente zendekera nze mbadde mbalayo ne bagamba oyagala ssente mmeko zirekera abazadde otusasule gwe bonna okola otusasule n'obagamba mumpeeyo obukadde 5 babukuwa bulungi nga weetunze obukadde 5 wenna n'ozirekera abazadde ne 10 babukuwa kubanga ojja kukola osasule ne bazadde bo tujja balabira gojja weerezanga ssente tulabirire ne batunda omubiri gwo naye nga omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga bakulese ng'okommunikatinga ne famire n'omala n'olekeraawo ne batandika olowooza wabeerabira tukkirize nti waliwo famire ze tuvaamu nga tezisobola kulondoola kubula kwaffe kituufu waliwo famire ze tuvaamu ng'okufaako ne bwe bagamba nti wafudde tebalina kapasite ereeta mulambo gwo kituufu nnyo ekyo nakyo ne bwe baleeta omulambo gwo tebalina birowoozo bigamba tukebere omulambo guno oba kyekirimu baleese baleese kisosonkole kino kyabweru nti ebyo bigenda mu maaso waliwo kye bayisa okukukusa n'okutunda abantu kikomyewo edda baakikolanga nga batunda abantu bagende bakola obuddu kati tebatunda bantu kukola buddu bakutunda genda kubeera nga tokyaliwo weddewo tokyaliwo waliwo batunda nga togenda kudda kubanga waliyo omuntu ali eyo nga yeetaaga ensigoyo kati kankusese kankubulireko wano ekintu kye bayita okukola medical okikola genda bweru kukola naye medical esobola okuba nga omusaayi gwo gwe batutte bakebera system yo yonna oba nnamu era balabe oba ensigo kibumba osobola okuba nga yeetaaga ensigo ebweru nga gw'oli enooyomba oli wa pasita mu kyaki omugamba empapula zange zaagaana buli we bankebera nina hepatitis nga amazima katonda tomulina bakufundidde kyekwasa ekikulemesa genda naye bagenza okukebera nga byonna byolina tewali kye beetaaga eitha byalwala omwenge oba tebikwatagana na beetaaga ne bagamba tuula katebe paka we balifuna nga nze ndi blood group B+ ng'oli wa O kati mukugaana katonda akutasiwa omanyi waliwo ansa ezive wa katonda nga nno ye ansa ye gye weetaaga naye ffe tetwagala kuwulira kintu nno bwe tuba tusaba mukama yesinga yali awo n'akutunulira n'agamba kisaaki osabira kino nkugambye nno nyinza omugamba mukama osaaga tusuubira katonda tuwa yeesi yokka naye ng'ate nno oluusi gy'atuwa nga ye solution yaffe ng'okugaana okugenda ebweru kwe kutaasa bulijjo kubanga mu vision book oba owandiise omugamba mukama mpa obulamu mpangaaza kyetusooka ekyo waggulu bwe tukisoosa waggulu laba bw'osaba omulimu ng'omulimu gw'osabye ono ayagala okutwala agenda kukuttirayo kati nga katonda ali mu kuddamu saala ya gundi item number 1 mu vision book mpa obulamu mpangaaza kati mukugaana okugenda ebuwalabu togenda wangala nga gaana bane kati tukole tutya bano abajja nga batugamba nze ngenda kutwala bano abagamba nti buli kimu tukisasudde passport njigobyeko visa njigobyeko abo tubagaane tetugenda yo abatuufu naye kyoyina omumanya nti teri atwala muntu bweru nga teyasasuddwa kyobola bagamba biri kimu tukikolerako basasulwa gye bali kituufu abagenda okukolera bagenda ne bakola ne bagamba ffe tetufunangako bizibu abo bagenda kukola naye tulina bano nga ekikutwala medical bwe bagikola nga emabega wa medical waliyo bingi waliyo buddeko bano abasaddaaka bane bagamba nti babadde bakatuteeka saddaaka ne bakasuulaawo bwe bagenza okukakebera ng'ebisaanyizo tekalina bisaanyizo neno gyekiri osobola okuba nga obadde ogenda kusaddaakibwa naye okusaddaaka si mu bakatonda nedda waliyo ali eyeetaaga ensigo waliwo ayeetaaga ekibumba buli kitundu ekiri munda mu ggwe kyabbeeyi amawuggwe buli ensigo waliwo kye bayita obusomyo okimanyi nti obusomyo bone marrow obusomyo okimanyi nti ebweru babwetaaga era waliwo abantu abava wano okugenda ebweru bateekamu obusomyo sooka olinde kati nga bakwata nga babukugjamu kati olowooza obusomyo buvaawa
obulala bagamba bwe bakola mu science nga babukola bukozi naye obusinga buba donated. Donation nti kwe kuwayo nga bw'owaayo omusaayi. Kati obusomi obwo basobola okubanga tebalina bwe bagenda bujja teryagaba. Kati bulina kuvaawa. Kubanga era tosobola kubeera buli omu. Sikiwulirangako nti okugaba obusomyo mpulira blood donation ebyo weebityo. Obusomyo tulina enjogera egamba nti gundi bamukyusizza omusaayi. Ekyo kyo nakiwulirako. Bakyusa busomyo. Obusomyo bwe bugenda ozaala blood cells empya. Kati ako kapya yanga nalyose n'enzija. Ako nkayize tebakyusa musaayi. Bateekamu waliwo we bakola gye bayita bone marrow transplant. Yes. Batera ogikola abalwadde ba sickle cell, abalwadde ba HIV. Nti cells ze zonna zirimu obuwuka. Oba owa sickle cell, cells eze zizaalibwa okuva mu busomi obubwe. Zijja zirinaako akatafaali akakyamu akali mu sickle shape ako. Yes. Kati singa bamuwa empya zijja nga nnamu ne zisanga omusaayi gwe ne zeetabikamu n'aba nga ayinamu omusaayi omulamu mu ye oguzaalibwa. My head is reeling with new information. Katusooke tugendeko mu bulango nga bwe processinga bino byenfunye. Eve and Nico Beauty Shops. Bannachinko mu kutuusa ebyokwewunda eby'enjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America. Mwe bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe, ebisigo by'ensusa ebyesigika nga kw'otadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana. Okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 0393 21 75 32 oba 0392 17 73 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinana ne KFC oba ku dduuka lyabwe pya ku Sheraton Kampala Hotel. Eve and Nico Beauty Shops. Somewhere inside of us there is a calling. It is a difference between a job and a career, between living in a world and making it a better place. Our calling is unique and it has to be discovered. Malaika Institute is a vocational training center that helps you to discover yourself by teaching you how to work. Come and let our professional team help you to choose your path with hands-on skills, becoming easily employable. We train in fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Malaika Institute. We teach people how to work. Ono bwino w'omukwekula by'amasonze nga jjudde bugule okukuyingiza weekend ng'oli mumanyi kagama kaye byateesiza ne muhoozi bitandise okuluma abanene ebyamalwaki Museveni akyusiza kandi ho n'amusigiza jjeno birungi mu kitongole ky'amagye ekikesi lwaki bajjeno ba UPDF tebakyebaka sawa yakulya ebyamalwaki entalo zizuuse mu basumba ne bannaddiini ng'omuggalo gwakavaawo ku masinzizo tusibe ebipya ebizuuse Kamiliyoni ne Judith Babire bagenda ebyamalwaki Kamili akoze ekiramu ne Babire ne yeetondera gwe yabbako omusajja okuggyawo omuggalo laba abapoliisi n'amagye bwe babadde bagaggawala ulire ebbaala bw'enyoka Kampala Mityana Mubende Mukono Mbale Jinja Luwero n'awalala ebifaananyi by'otalaba ebitiisa ebyabadde ku kutikkira Ssaabasumba Ssemwogerere mu mbuzi z'amazima gakawa ne Erika laba engeri gye batandise okuyingiza ente mu nsi ya sitaani metaverse bibina ebitiisa ku bajulirwa ba Yakuwa Jehovah's Witnesses lwaki yatandikawo eddiini eno baamuziika mu ntaana ya sitaani mu byemizannyo kibalo kyo top 4 Arsenal Manchester United Tottenham ne West Ham ani asinga okuba n'emipiira emizito bw'osoma amawulire ne tosomye bwino oba tosomye mawulire. Wegatte ku Malaika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo ebyenjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Tusangibwa Makerere, Ham Towers, 4th floor oba Kamocha Old Killer Road okuliraana Kamocha Market. Okwewandiisa kugenda maaso. Jangu wewandiise kati kuba ku ssimu 0776 13 22 32. Malaika Institute. We teach people how to. Omulungi eyeekumidde ku Salt FM weebale kubeera ng'okyali naffe. Ndowooza naawe oli mu lesoni nga nze. Information empitiriddeko. Outside nga wookya. Olina okusaba Mukama akuwe waakiri nno.
kwegamba tunomalayizinga okukkiriza nti olumu ansi ebeera nno ansi esobola ekyo tukitandiko kino malayizinga mu mwaka guno oguwedde ogwa 2021 ekitongole ekyensi yonna ekya United Nations ekigatta amawanga kyavaayo gavumenti ya Uganda n'ekikkiriza oluvannyuma lw'okususpectinga abantu abamu okubanga bali mu trade y'ebintu ebyo waliwo ennaku zino abasawo bakwata 47 abasawo 47 oba 49 bali awo 47 wane waffe Uganda nga babakutte era bali banonyiza kubagenda batwala mu kkooti ya kitongole kyensi yonna ekyabakwasa engeri ekyabakwasa bakwata abalwadde ne bajjamu ebitundu sindako kansooke kati nga tonnafuluma bweru kansooke nkunyumize nawulirako omukyala yagenda okuzaala ne bamukola C-section kakati amaze okuzaala bebi wamufunye wayiseewo ebbanga oba lya myezi nga 6 ng'obulamu tebutereera yeebuza oba kiki ng'agendako mu ddwaliro ng'agenda mu ddwaliro bamugamba oli nnomo kakati omwami we ne wabeera bamugamba amukyuse ku ddwaliro bamusikaaninge munda mulabe ki ekikyamu okumukebereyo mu ddwaliro eddala ng'ensigo emu teriimu nga baagimugjamu kaseera ako ak'okuzaala bulungi nnyo kisobokera ddala since tetukyamanya ani nti omulwaddewo yandibadde bw'ava mu ddwaliro oteekamu akasente akaddamu mwekebejja especially agenza okulongoosebwa kubanga abantu bano abakwatibwa oba abali mu kunoonyerezebwako still ababasawo yes in fact bali 62 information bali 62 emisango gye babagulako gya kutunda bitundu by'abantu engeri emu gye baatunulya gye bakola yeyokuba nti omulwadde ogenze mu ddwaliro bw'agenda mu ddwaliro sinsi omusawo yasalawo ki kye weetaaga okuwona agamba twetaaga okukola kino na kino na kino waliwo akazimba k'olina munda ke twetaaga olulongoosa nga n'akazimba tekaliyo jjukira bw'okola scan eba network nti gyakusindisa okukola x-ray oba scan bannaabwe bajja kuteekawo ebyomuntu bavayo ne bakuwa report nti olina ekizimba kati olina okuzzayo report ew'omusawo eyakusindiseeyo omusawo eyakusindiseeyo kyobula bagamba funayokko okwebuuza okulala ne bw'oba okebedde musayi nti bagambye olina HIV gendako mu ddwaliro eddala omulundi ogwokubiri kati bw'okeberebwa ne bagamba oli mulwadde wa kibumba funako opinion ey'okubiri gendako ew'omusawo omulala mu ddwaliro eddala ekyaliyo abantu abeesigika mpulira ntandise n'okweraliikirira ensi gye tulimu eri grid mulimu be tunagamba abantu abalina omululu abantu abayagala bafune tebafaayo kiki ekibadde wakati awo nga bo bakasita bafuna so bwe bakizuula nti abantu abamu bagenda nga balwadde ne babeera nga babajjamu ebitundu ebyo kubanga omusawo yasalawo naye bakikujjamu gwowo ovaayo n'ogamba bannange nze bannongosa navuddeyo ndi bulungi ne nebaza mukama n'owa n'obujulizi nodda ewaka kati katonda yakolanga omuntu yeetaaga ensigo 2 waddeemu esobola omuyambako naye si kyekimu ng'olina 2 kubanga bisengejja butwa mu mubiri gwo kati bwe bakujjamu emu omubiri gwo gukendeezebwako amaanyi by 50% ey'okusengejja kubanga batutte ekitundu ekimu kati ekizibu tetumanyi kitundu ki kye bajjeemu kubanga okusinziira ku kitongole kino kigamba ne gavumenti bagamba nti ebitundu ebisinga okugibwamu mutima kibumba na nsigo kati bakujjamu omutima olina gumu bakujjamu ekibumba olina kimu bakuwayalinga bajjayo ng'ofudde bakuwayalinga bulungi nnyo otya kati obeerawo otya nga tegulimu era ndowooza obeera ogenda kubeerawo mwezi gumu ogende bwe tunuulirako waliwo amawulire ge nabadde ndaba okunoonyerezaako nga waliwo ekyagwawo amawulire gano gazze ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna bazze banoonyereza waliwo omuwala gwe baakukusa okuva e Mexico wa myaka 23 nga bamutwala mu US bamukukusa nga bwe bakukusa abantu nti oyagala kugenda kukolera wano so bamutuusaayo naddala US bannaye ne bagamba nti ngenda US wano bannange balinga abagenda mu ggulu so bwe bamutwalayo n'agenda okukola kumba pulaani watandise okukola aliwo abajja omuwamba bamubbe babadde kidnapped kati ne bamutwala ne bamukubakubaawo biki ne bamala omusuula nga banakusuula ne bakulondawo ne bakutwala mu ddwaliro mu mujjanjaba bamujjamu mutima
ne bamugattagatta kitegeeza system ye tekyasobola kukola nga bwe yali ekola kubanga omutima guno guyambako okujja emiswa gimu ne gijwa oxygen mawugwe ne gireeta omutima omusayi ne gulongoosebwa gugenda mubiri nga mulamu kati okumuzza mu ddwaliro complications bagenda omukebera nga bamulongoosa bamugjamu omutima tindako kati yabeerawo atya ng'omutima gugenze ekyo katonda yabamanyi engeri omuntu eyo ye yabeerawo nnaku ebbanga eryo so bamutwala mu ddwaliro ng'ayiseewo wiiki bamaze omulongooza omujjanjaba bagenda omusanga talina kati ng'alina obutwa omusaayi guno gwetabula kati ne bakizuula nti yaggyibwamu omutima kati wano ne mu Uganda bagamba kyekimu ku bintu naye mbuuza kati mu Uganda baguggyamu batya kati kyebazuula ebintu ebimu tebalina kapasite ebitereka nga babijjeemu kati omusawo kyakola bazuulako bano kyebakola nti kisakye bw'ojjeewo Makula nga ye musawo nga kyetukwagalamu gwe mutu ne tumala okukebera nga kyetwagala okirina ng'ate kiramu bulungi kati nga tukuwandiikira bbaluwa ekurifaringa ogende ebweru w'eggwanga gende India bakulongoose eddwaliro lino ne lino lyerijja okujjanjaba endwadde eyo bakulongoose eddwaliro omusawo ng'agamba naye bajja lino eddwaliro teriseera so noonyayo obukadde nga 10 basobola okukolako endala zijja kujja laba kisakye bwe weeteekamu ezikutwala lindako kubanga wamma ennaku zino ndaba nnyo simanya fundraising kati ng'ovudde ku fundraising nti bwe bazuula nti kisakye talina bakunoonyeza ebitongole ebigenda okusponsoringa kati nga waliyo ekitongole kye bayita Makula Heart something obe ekitongole ekyannakyewa nti kiyamba okuyambako ku bantu abatalina ssente zimala ogenda ebweru kati ali part of the deal kati nze omusawo gwe bayita Makula nze nkusindika mu kitongole ekyo nekikuwa empapula bambi oli desperate walwala ogenda kugira famire yekimanyi oli ku stage esembayo singa togenda bweru ofa mu myezi 2 ng'oteekateeka nga bakutwala eddwaliro gye bakututte ebweru lyabwe lyeddwaliro erikola omulimu eri kati kyogamba tutandike okuwakanyako ebintu ebyo abasawo bye batugambye sigambye byonna abamu kati bano be baakwata be batulaga nti mwekiri mu ggwanga kati wengenda nga nfunyemu obunfumita wano mu mutima ntera obufuna by the way nempulira nkanfumisa ngenda mu ddwaliro bwe baŋŋamba nti omutima gwo mulwadde nga nsooka ŋŋamba kansooke ŋŋende newoono kati genda nemusawo newooli nga banabasawo abamu weegendeeza okuba nti ddwaliro limu lyogamba nze kasitawo bankebedde kituufu omanye otyo oba gye bayise obukosa amalwaliro bwe bali bonna naye osobola okuba nga omusawo akozeeko ye mukyamu kati ng'ogenda otomera bad chance embi nga bonna 5 gy'ogenze bonna bali mu lukwe naye abasinga abalwadde 99% tetumanyi soma results za laabu kituufu nnyo ozabuza n'ojja omusawo n'agamba oli nno mulwadde ripooti yegamba wadde mulabu evuddeyo nga toli mulwadde ono agikusomera ate ennaku zino amalwaliro gaateekawo sisitimu nti byonna bisigala mu ddwaliro ofulumya ddagala ekintu ekyo nkyebuuza sooka okyogereko eddala n'ekitabo kyaffe naddala gano amalwaliro ge bagamba nti no okozeseza insurance most corporates babeera ne insurance medical insurance ogenda tolina koofuna wadde naaka tekaliyo osigalayo balina records zo zonna naye gwe ofulumanga bwe wagenze bakuwaddeyo obuweke oba sirapo oba biki ate kati ontiisizza eddwaliro totya twekumye emisa kya Mukama twale watuufu so kati abantu bano be bakwata bagenda banoonyerezaako kizuula nti kati we bakusindika mu ddwaliro ebweru oba China oba India mu nsi yonna gye bakusindise eryo eddwaliro liri mu ddiiru y'emu kati sinse wakeeno bavuddeyo bakimanyi nti ogenze bweru ng'oli mulwadde wa kibumba nsigo mutima basuubira amawulire gonna either okufa kati ripooti efuluma okuyita ku kisaawe yonna ne malwaliro ne mu system oli mulwadde wa mutima kati n'ebweru oli mulwadde wa mutima beera byogendeddeko kati okulangirira okufaako kyangu omutima twagenze ntugulongoosa gwabadde mufu nnyo era omulambo gudda wano ripooti yali wa mulwadde wa mutima kumba ogenda kudda nga mayiti temuli mutima kankugereze nze ndi muntu atwala ebintu obikanika era nabeerako ko ne bamakanika kyangu nnyo okutwala emmotoka yo nga nnamu mukono gw'amakanika omubbi n'akujjanjabira ekikyamu
nagamba nene kino ekyuma kifutu kikyuse n'omugamba ye n'akyusa n'ateekamu ekikadde n'ajjamu ekipya n'akitwala ekikadde kyataddemu n'otambula n'ekikadde bwe kiddamu ne kifa kati nga baguza ekipya ekituufu n'omuntu basobola omulongoosa ne bassaamu omutima ogw'omuntu ogwali gwafa ne bajjamu omulamu gwe ne bakulangira oli mufu. We bakomawo wano gavumenti ya Uganda ekola postmortem. Abantu abasinga tebamanyi postmortem banoonyereza ddemu banoonyeza eddala ki ekyassa omuntu. Bwe bakinoonyeza basanga ddala ng'omutima gwo gubadde mufu. Ekibuzo kiri nti gwe wagenda nagwo. Naye sooka olinde manyi neebuuza kambuuza gwe gwamanyi ebyobulamu ntera okulaba bino nga olabye bulungi nti omuntu yafiiridde wano yafudde mutegera n'okutegera gundi ye yamusse balwanye akabenje kamusse ne bagamba bamututte mu ddwaliro bakola okunoonyereza kati babeera banoonyereza biki nkyebuuza bulijjo ekisookera ddala gavumenti oba abatwala omulambo kikakatako gavumenti okumanya abafu mu ggwanga. Kati omuntu omumuziikirawo mu record gavumenti taba mufu aba akyaliyo mulamu era wali ogendereddeko okulonda amannya gakomawo abantu ne bayemulugunya nti omuntu oyo yafa lwaki ali ku list. Ekibuzo kiri nti mu gavumenti bamanyi nti mufu kati yafuna death certificate. Exactly. Kati bano bonna oba mumusse oba motoka emutomedde ekisookera ddala lwaki balina omutwala mu ddwaliro afulumire mu record za gavumenti nti yafa. Waleme kubeera omuntu agamba nti nze gundi. Kati certificate eyo bwefuluma gwoyinza okuba togirinaako mugaso gavumenti ebadde egyetaaga okumanya nti omuntu ono yafa. Siraba mugaso gwayo naye leero lwakitegedde. Omugaso ogumu gwe guno bw'oba obadde mufumbo ku muntu afudde ekyo kyekiwandiiko kyotambuza nti ddala omuntu ono yafa. Kangereze oyinza okuba oyagala administration powers z'ebintu bye. Administrator general akusaba death certificate. Kyekiraga nti n'obwoba oyagala kyusa kyapa nti yali bba wange yafa. Bw'oba tolina death certificate kitegeeza olina okusasulira ogenda okugjayo omulambo bagutwale bagukebera oba ddala oyo gwe mwaziika y'oyo. Gendako nga mugenda kola bakwita exhuming. Kati eyo process mpanvu. Bagende bakebera omulambo bagukakase nti ddala ono yali bba ono yafa ye yali ddala amannya ga gundi g'oyogerako. Then bakole death certificate bagikuwe nga ya death certificate bagibala kwololo lwennyini lw'omuntu bamaze omujjayo eri bamaze omujjayo kati bakuwe nti ddala omuntu oyo yafa. Kino kyekyangu leero nkitegere bulijjo neebuza ngamba naye okutumalira obudde nga nnyomba nnyo. Ne postmortem yeetaagisa nti omuntu emmotoka bw'emutomera emmotoka eba emutomedde babuza yafudde ki. Emmotoka tetta. Emmotoka bw'ekutomera waliwo ekikutta musaayi gwe gwaweddemu oba wakubyewo mutwe. Kati nga bafulumya report akabenje ke yabaddemu kamuleetedde okuba nga omusaayi gumuggwamu kakitegeeza yafudde kuggwamu musaayi emmotoka si yeekusse. Bannaye nalyose n'enzija njize bingi olunaku olwaleero. Malayika Institute bulijjo nze nnyomba n'okuyomba malya nsimbi. Leero njize ngenda kutwala information nange ensomese. Malayika Institute bw'ayagala ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangaavu ddala weegatte ku Malayika Institute balina amasomo ag'enjawulo ku ddaala erya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Basange Makerere ku Ham Towers omwaliro ogwokuna ne Kamwokya ku Old Kira Road okuliraana akatale ke Kamwokya. Jangu weewandiise kati okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0758 13 22 32 oba 0776 13 22 32. Malayika Institute, we teach people how to work. Ate gwe omulunzi munnange nkuzigidde Farm Up Chicks. Lundo gaggawale ne Farm Up Chicks. Tulina obukoko bw'olunaku olumu n'obw'omwezi ogumu obugenda okubikira amagi nga mangi nnyo ate nga manene bwa mutindo gwa nsi yonna. Tebulwala kubanga bonna bubeera bugemeddwa. Jangu weefunira obukoko obulungi ku bbeeyi eya wansi. Ku Farm Up Chicks oyoola buyoozi. Tusangibwa Bugoloobi Hardware City mu industrial area. Tukubireko ku ssimu zino 0709 85 26 04 oba 0761 35 52 11. Abo beba Farm Up Chicks.
ate gwe munnange omukyala ayagala okulabika obulungi si mukyala wekka n'omwami n'omwana mwenna abagala okulabika obulungi Eve and Nico webali batuusa ebyokwewunda eby'enjawulo nga biri original eby'abakyala eby'abaami n'abaana okuva e Paris, London ne United States. Jangu bakuguze designer perfumes ez'omulembe, ebizigo eby'ensusu ebitaakuba buli lususu, obuviiri obuliko wamu n'ebyokwekolako ebiri original. Eve and Nico Beauty Shops balina abakugu abajja okukuyambako okulonda ekyo kyennyini ekikusaana. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0393 21 75 32 oba 0392 17 73 31. Bakyalireko ku Garden City omwaliro ogwokubiri ku Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okuliraana KFC oba ku dduuka lyabwe pya ku Sheraton Kampala Hotel. Olwaleero njize bingi nange ngenda kutandika okusomesa. Abantu balina okimanya nti death certificate yeetaagiwa. Abantu bakaayana nagamba nagenzo kyusa ebyapa yali mwami wange naye baaganye. Naye nga tolina kiraga nti ekisooka yali mwami we, ekyokubiri ddambe, ekyokusatu death certificate nti yafa. Endako olina okutwala ekiraga nti yali mwami wo. Twawula omwami ne muganzi we. Omusajja asobola okuzaalamu abaana 10 nga mu mateeka oli muganzi we toli mukyala we. Kituufu ekyo. Nga tulinda marriage certificate. Kati ekyokubiri yafa. Oba mwagala kufeera ttaka lya musajja ddikyusa. Nga gyali eri mulamu. Nga gyali mulamu era gye yalaga era ennaku zino engeri emu ey'okubba ettaka ly'omuntu kwe kufoojinga death certificate. Naawe twatuuseewo. Mu Uganda olemwa bulemwa. Gaggawala abantu bagaggawadde. Katongole obeera Kampala nga wagenda kukola nga mu kyalo waliyo omugagga abafoojinze death certificate y'ettaka liri mu mannya go n'ekyapa nnyoko ye yakitereka. Nekigenda death certificate ye next of kin mukazi ogwo waleka mu kyalo. Ettaka ogenda okuddayo nga baalitwala. N'okuba enduulu abagagga batubba ekibuzo kiri nti bakubbye oba balitwala mu mateeka matuufu. Nga family eyo ye yagamba yalangirira okufaako. Naye waayo olaba n'abasawo nayo baatuusaawo greed eri buli wamu. Waliwo abakadde bajjajja nga baganye okuvaawo mu nsi okusinziira ku balina omululu. Ng'omukadde ali awo talina na kyamanyi. Nga muzzukulu we n'omwana we balina gamba nti yafa. Bwe babeera tebakusse. Bwe bate bafoojinga okufaako. Tugambeyo obugambo obusemba. Tuve wano. So, ebintu bino lwaki tubigamba nti ogenda okukola ebweru si buli akutwala nti akutwala kukola. Kati oba olina okwegendereza. Oyinza kubanga tugenda kwogera ku mubiri gw'omuntu. Omubiri gwe bitundu ki bye baagala. Bano abasawo be bagamba 62 be baakwata. 62 abo babadde batwala abantu nga baba referringa mu malwaliro g'ebweru. Nga si balwadde ne babalongoosa ensigo n'akomawo n'agamba ensigo endwadde baagijjeemu kumbe bagjeemu namu ne bakulekera n'ennamu. Gye babadde bakwagalako emu. Ekibumba kyo ne bamala balaba ng'ogenda kufa ne bagamba munna omuntu yafudde nga bamulongoosa. Era omulambo gudde ne tugamba bambi twasonda ssente ne bagenda omulongoosa biki n'akomawo. Teri ayinza kunoonyereza nga wagenda ebweru nga wagenda oli mulwadde. So kati olina okwegendereza ani akutwala ebweru mu mateeka ddala atwalibwa ebweru. Era bw'oba ogenze mu malwaliro ddala oli mulwadde okusinziira ku ripooti y'omusawo kyova olaba ffe tukkiriza ripooti egyo ya Mukama Katonda. Musawo asobola okuba nga yalimbye. Nga yalimbye kubanga mu kulimba ayinamu interest. Ayagala okufunamu. Si byangu. Naye tuli bawanguzi. Nsiibulira abawuliriza munnange. Mukama batukuumire, weekuumire mu kisa kya Mukama kubanga amazima tolina wootasobola kufiira. Gwe bw'oba otambula ng'oweeyita mwavu waliwo alaba obugagga bwe obutambula. Bw'alaba kisa kye alaba obuwumbi bwe bubiri. Kigenda waleeri. Alaba obuwumbi bwe buli awo. So twegendereze. Mukama bakuumire. Musiibe bulungi mweraba. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koona obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.